Abaddukanya ssettendekero w'e Makerere bayongezaayo ennaku z'okuyingiza abayizi ku ssettendekero ono olw'abakozi abatali basomesa okwekalakaasa okumala ssabbiiti 2. Omwogezi wa ssettendekero ono Rita Namisanga agamba amasomo agamu tegaafuna muwendo gw'abayizi be baali beetaaga. Tulina amasomo agamu awali nti yunivasite yayongezaayo abayizi basobole okujja mu yunivasite okwewandiisa. Era nga kino lwaki kyazze nti twalina abakozi betuyita ba non-teaching staff baali batadde wansi ebikola ngaliwo industrial action wano Makerere ne mu universities endala. Namisanga agamba okuyingiza abayizi bano kwa kumala essabbiiti emu okwetoolola amatabi ga ssettendekero ono mu ggwanga lyonna okusobola okuwa omukisa abayizi abatasobola kuyingira naddala mu ssomo ly'okujjanjaba ebisolo. Abayizi betusomesa okulabirira ebisolo, abayizi mu masomo ago bayongezeddwayo olunaku lwajjo ku Mande nga 22 omwezi guno okutuuka tukoma ku Lwokutaano nga 26 omwezi guno. Wabula Namisanga asambaza ebibadde bifulumidde ku mikutu gy'amawulire nti abayizi abapya tebafiibwako. Olunaku lwajjo ekiranga ekyo nga kifulumye bali mu kusaba naye ng'ekiriwo nti abayizi abo bonna tubalagiridde nti waliwo abantu ababayamba okulaba nti basobola okusaba amasomo ago. We tutuukidde ku ssettendekero ono ng'abayizi beetala okulaba oba baaweereddwa ebifo ku matendekero ag'enjawulo n'okusobola okwewandiisa mu matendekero ago. Ssettendekero w'e Makerere ayingiza abayizi abasukka 200 abeesasulira n'abaweererwa gavumenti nga tewali kibatataaganyizza buli mwaka. Wabula omulundi guno eyingiza abayizi 16,000 nga ku bano kwe baagala okwongera. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joeria amalindirire. This is Kingdom TV.